committee stage. Red Zone TV tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako nakugambye nja kuweereza mu bulungi ne mu bubi. Sebambulidde Patrick nze ndiwo nze nkutwala mpola mpola. Waliwo olutalo olugenda maaso mu Parliament gwampuliriza lwoyinza okubanga tonnaba kumanya, lwoyinza okubanga tonnaba kuwabudde, lwoyinza okubanga tonnalaba, naye nga wetwogerera gwe ajjukira olutalo olwali mu Parliament, ekikonde ekyanyooka mu Parliament mu mwaka gwali gwa 2018 mu biseera byatogikwatako bwe mbaseerabidde, ekikonde ekigenda okuva mu Parliament oba olutalo wetwogerera luli mu Parliament essaawa eno lwandibanga lunene mukko n'okusinga oba ku olwo lwoyinza okubanga lwojjukira olwali mu Parliament mu biseera biri. Waliwo ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'emmwanyi ekimanyiddwa nga Uganda Coffee Marketing Board. Bwe mba sikyerabidde, ekitongole ekyo kibadde kiyambako nnyo ku bantu abalimi b'emmwanyi. Gwe wenna eyakulira ku mmwanyi oba yasomera ku mmwanyi oba ategeera eby'emmwanyi kakasanga byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Kakati mu Parliament eyo ababaka ba Parliament bonna naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform olwaleero basizza kimu, ab'opposition bonna ne babeegattako. Parliament babadde balina enteekateeka ey'okuddira ekitongole kino, emirimu gyakyo bagisindike wansi wa ministry ey'ebyobulimi, nga kitegeeza abakozi mu kitongole kino bagenda kuba tebakyayina mirimu. Ekyokubiri ng'ekitongole kino mweno biru gye batumye the National Coffee Amendment Bill 2024 ng'ekitongole kino kigenda kuba ng'ekijjiddwawo officially. Kati babaka ba Parliament basimbye nakakongo bagamba luno we luba lutalo tetugenda kukkiriza, era basabye bannayuganda mwenna mubeereeko live mugenda kuwulira ekinaava eyo. Parliament ebiseera ebisinga buno obudde baba baavuddeyo dda, naye essaawa zino Parliament ekyatudde wenkoledde eggulire lino simanyi gwe oli kutuuseeko ssaawa mmeka, wabula embeera ya bunkenke gwampuliriza bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole ensonga zino weetaaga okuba nga ate ozimanya. Enguumi yandibanga egenda kunyooka mu Parliament ky'obadde tonaba kuba nga owulira. Ngenda kukulaga wano buli mubaka, ngenda kuwaaka abamu abatonotono bennaaba nsobodde. Omubaka Honorable Muwanga Kivumbi akubye emmeeza, omubaka Joel Ssenyo Leader of Opposition nga yabakulembedde akubye emmeeza, Honorable Betty Namboze Bakireke akubye emmeeza, Honorable Alan Mayanja akubye emmeeza, and finally n'omubaka abadde tatera kulabikalabika amanyiddwa nga Honorable Jeffrey Lutaaya akubye emmeeza, omubaka Alan Mayanja akubye emmeeza, omubaka amanyiddwa nga Kabuye Patrick akubye emmeeza, omubaka amanyiddwa Gonzaga Sewungu akubye emmeeza. Buli mubaka avudde mu mbeera. Anita Among Katonda adduke ne mu Parliament, Katonda adduke mu seat olw'embeera y'obunkenke eteereddwawo ababaka okuva ku ludda oluvuganya nga bakulembeddwa Honorable Joel Ssenyo Basekezi ono nga Leader of Opposition, era nga kyagamba kye bagamba. Njagala okutegeeza gwampuliriza embeera nga bw'ogenda ogiraba bunkenke buli mu Parliament, embeera ekyali ya bunkenke nnyo. Kanzije nkulageko nzije tubeere nga tweyongerayo. Genda mu comment section onteremu obubaka atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. If you don't keep quiet, I will not give anybody to speak. Honorable members, I appreciate what you're going through. I know it is time for campaign. This is our livelihood. What about us? What our livelihood? I know people. Now I am going to put a question that the National Coffee Amendment Bill 2024 be read a second time. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it. Coffee Amendment Bill 2024 Bills Committee stage. Right, Honourable Speaker. Bills Committee stage.
Many people have come out to speak about coffee, and we have a lot of pain. Not that we don't want to see government being responsible in the people, but because we know the impact UCDA has done to the coffee industry in our country. Right now, on farm and off farm, UCD is having tangible feel. People feel it. If the Minister of Agriculture is doing well, let him stand here and tell us one crop which they have done so well, to give us a basis of confidence that they are up to anything. They don't have it. They've killed the tea on their watch. They've killed the vanilla on their watch. They've killed all other things. Even fish, which is inherent in the lake. Government had to institute a military to go in and intervene. This is an entity that is not ready today. Let us not create anxiety. Good business is about predictability and durability. Let us not slaughter an animal that is giving you. Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism yet you are not patriotic. You pretend like serving good food, yet you know very well that you have poison in that food. Yes. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Yes. Why are you serving one person instead of the whole country? Yes. You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. Today, if we are to move UCDA to the ministry, who of the two should learn from the other? Because after 32 years without you handling a business, and then all of a sudden you come back, and when you read through the proposal to abolish UCDA, you will find that the workers now are going to be spread in different ministries. That means that we are going to lose all this institutional memory. And I don't know why a parent, because even in the act itself, the ministry is given a very big role. I don't know which parent would like her child to go back home. The roles of UCDA and MAIF are totally different and cannot be bungled together, and so on and so forth. I wondered what happened now with the conclusion, because I thought after laying that stage, it would be clear that MAIF should keep doing what it is doing. UCDA should be empowered to continue doing what it has been doing. Honourable Speaker, of course, like any other entity, UCDA has some imperfections, without doubt. But the challenges at the ministry are enormous. And that's why, as colleagues have been clearly airing it out, some of what the ministry is handling has seemed to be too much on its plate. And yet we are saying UCDA has been thriving. Why don't we empower it to thrive a lot more? Why don't we empower it to go to those areas which have now begun growing coffee? Because I listened to colleagues from West Nile and elsewhere, and they're saying we've also begun to grow coffee. But UCDA had not reached there. And clearly it is because, Right Honourable Speaker, government had decided, let us zone the country. These ones coffee, these ones dairy, and that kind of thing. And we must be able to move away from that. Yeah? Yeah, because if a crop can grow in a particular area, why not? Why not let it? So can we empower UCDA to go to those other areas? Because if it is showing that it is able to thrive. Kekasera ketuliko olwaleero wano era tweyawuzaamu kakati bannayuganda balina okumanya ani oyo awaddeyo emmwanyi y'abannayuganda. So kyekigenda maaso njagadde okubabuulira oba oliawo okubategeeza kiki. Naye fe abamu tugamba emmwanyi teyina kugenda wansi wa minisitule y'ebyobulimu. So kyekigenda maaso mu kaseera kano era njagadde abantu mwenna mugoberere mubeereko naye mutegeere babaka ki abaliddemu olukwe nga naddala abantu abalima emmwanyi mu mbeera efaanana bwetyo.
Derek yogerako n'abantu. Derek yogerako. Derek nyonyola wama abantu. Kukiriza mwana kumanya. Yes. Lekasanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.